Spotted Churchill. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tekuliko nnyo mu kuwummulamuko oli ku Mighty Drive tubatudde mu Bwanga n'ennono buli Lwakutaano ssaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Olunaku lwa leero tuba tutudde mu kutereeza amaka naye nga twesigamye nnyo ku ebyo ebikolebwa ewaka ebisinga ng'abasinga tubibuusa amaaso naye ng'ate ensonga nkulu nnyo mu kuggumiza amaka. Ennaku zino oba ebiro bino abaana ab'obuwala ozaalayo omwana omu 2 n'onoba. Ensonga ye kwennyini kweva toyinza kugimanya. Ate tulina ne basinga mother abeefuula ba motivational speaker. Obufumbo temuli kalungi temubeerayo ne babawabya. Ye takubuulira kyamugjayo wabula ayagala mwenna mubeerenga ye. Kakati ate gwe naawe otagendangako mu bufumbo n'ogoberera omuntu bw'atyo. Omulimu ogwaffe gwa kuwabula so si kuwabya. Tujja wano ne tubagamba ebintu ebyandibadde ebituufu oba ebituufu byewandibadde ng'ate weekuumirako okumpi. Nosobola okuba ng'ate otambuza obulamu bwo mu kkubo ettuufu. So tubadde ku nsonga ya nkumi njagala tugimalirize. Wali ambuuzizza nti no edda nange nenjukira omusomo gwe twalina n'omulangira Nakibinge Kekimbugwe kantwala omukisa guno okulamusaako nga ndifaaringa ku musomo ogwo. Yatugamba nti nno edda abaana ab'obuwala babasibanga endege ku magulu. Kakati nga atuuse mweje emyaka egifuna omusajja tiyatambulanga nayo kabeeranga akabonero nga zigenda zivuga. Akati ensangi zino oba ennaku zino twambala anklets bazira batya nayo mu Luganda. Obukuufu kubigere anklets kati obukuufu mubutegedde ku bigere nabwo bulina emisoso gyabwo. Nsaba okwatiraawo kati endege ezo tulina oludigido oba omudigido ogugamba nti tamanyi kusamba ndege. Lwaki tugamba tamanyi kusamba ndege? Nti omulangira kubo tagenda mu ndege ng'abasajja abalala balubowa bakasajja kubanga be batambula naye mu bwakkubo. Ensonga esibisa endege eyo yakusoosowaza kino ekitundu ky'omwami oyo gw'owulira Kawumpuli Makubo ne mukyala we gw'atambula naye Nansiko ne maama we Kamuyola Nabuzaana. Y'ensonga lwaki osibibwa endege eyo. Naye era endege eyo mu kugikusiba eba etambulirwako obuwangiro obw'omulongooli Kiribedda nga basinziira mu luggya olwo. Nga basinziira mu luki? Mu luggya mwova. Ate n'omulongo yabanga n'endege etambulirwako mu kika ekikye. Nti gundi ndi Babirye, gundi ndi Kaato, gundi nti Nina Kato. Ofunye bulungi. Ndi Apiyo, ndi Akero. Yatambulirwangako eyo endege.
n'entiitiibya y'enviiri gye baziwundanga nakyo kyabanga ki kyanjawulo. Bwe tuddako mu bannaffe abalunzi ate bo bagiteekangangangako ekkowe ery'essanga naddala mu Bambejja nti oyo Mumbejja atambulirwangako omwana gw'essanga lyekkowe ery'essanga era balina engeri gye baayawulanga ng'endege ezo nga bazaawuzza amasanga okulaga nti oyo Mumbejja ne bamwawula ku balala. Era naawe yajjanga nga weepankali ka kulinaane wajjanga ng'okoze eki ng'onywedde. Kale nabyo byalinga bintu bikulu naye era ensangi zino munnange oli yajambala ku buki kunyuma ku bubwe namala gambala ate bw'okeera enkya n'omusoomya kyate lwaki gundi okoze otya onsomeza oba lwaki ontakuwuliriza naye nga yakuwadde akaki akabonero ne tukopperera mu bayindi kaba akabonero kaki kalala ate wano naffe ne kaba akabonero akaki akalala. N'endege zino bannange zaawukana ez'omugenge era zaayawukananga n'ez'oyo omuboolere babangamu ababoolere nga bamubodde naddala mu Bambejja abamu nga si baana ba mu kikoomo kale nga akabone okulaga nti osifa muzaala abamu zaaberanga ez'okubigere nye bulungi naye zaatambulanga n'emiwendo gyazo. Naye ennaku zino olugenda ndolaba buli nga yambadde akakuufu kayina amakowe ag'enjawulo kati gwe womutunuulira n'obaako ekigambo ky'oyogera oba n'obaako engeri gy'omusisinkana mu njogerayo nga gw'olabye ekiri ku kugulu ate anyiiga buki bunyiizi naye ng'ate yeyataddeko kye yataddeko ye teyakikoze eki teyakitegedde. Kale n'olw'ensonga eyo tulekere okwambala ebintu olw'ekinyumu kubanga twagala naffe okujja mu mbeera tufitinge mu society kyetugamba okufitinga mu society tukirekeraawo tulekeraawo kweteeka mu matuluba ago tuddeyo mu bika byaffe tuddeyo mu ntya zaffe twebuuze ku bamanyi bakyaliyo bannange baganda bange gwe omulabi waffe ali eyo mu bika byaffe wakyaliyo abantu abamanyi kati bw'osanga mwana muwala oyo omuzira nnyonyi amanyi ku myaka gye toyinza kumuwa byamanyi bigambo byamanyi n'obiwa omwaganya okujjako ng'obadde obiwadde akadde ate nga munyumya mulungi mwattu ate nga wakyaliyo n'abalala nga tuvudde mu bano banzija nti njagala kukola content njagala gezaako kwegamba n'akwata ekintu ng'omuli ali mu gambolingi nga yakiwulirako buwulizi bannawulidde nga takiinaako nsonga ya nsimbe kuviira ddala ku kikolo kyakyo ng'abuukira kibuukire gye bali naye nga omwana ow'obuwala oyo era nalibadde nsiima nnyo okubanga ntuddeko naye oba olunaku olumu ku mmeeza nga yemutudde wano nga nange mpulira ebigambo ebimuvaamu mu kamwa butereevu nga bwe mbivaamu kyankizo nnyo katuze okumunyonyaku lwako tali mu ggwanga mpozi nga kumye bukomi naye wanaaba akomyewo tujja kulabanga maama wange bw'okomangawo manya nti nkunoonya maama wange maama Africa nkunoonya bw'okomangawo bwoti jangu otunoonyeeko tunyumyenyumyemu kubanga olina emboozi nyingi aba mu gigi gwaffe gye balina okuyigirako nti ku myaka gyo by'omanyi bingi okusinga ne bajjajjaffe abasinga obungi si batono kuba omusajja mukulu yali ankubira essimu ng'aŋŋamba naye olabika ng'omwana omuto ebintu by'omanyi wabiyigirawa nze ndi mu myaka 68 naye sibimanyi so kyo kitegeeza nti tali yekka eriyo abantu ab'enjawulo so maama wange nkwebaza olw'okuba nti ate muwandise n'ebitabo bawandise ebitabo eby'enjawulo era nja kuwa omukisa puroguramu eddako mbibuulira abantu babigule kubanga birimu amakulu mangi olw'okuba nti ekiro mukyala wanjewa tetujja kugamba mbu simanyi zakalango olw'okuba nti mulimu information ey'amakulu wiiki ejja ngenda kubanga mbawa list ey'emu ku bitabo kuba ebimu biwandise nga group ebimu biwandise nga section so nja kubanga mpa abantu list kuba ebimu nga 5,000 10,000 naye nga birimu amakulu amakusike mangi nnyo era tubeebaza olw'okuba nti
mulina ebibiina ebyenjawulo bwe muzimba okulaba nti ennono n'obuwangwa bwaffe bidda waggulu era nga biddamu okufuna omuzinzi. Eriyo abuuza wano nti oyogedde okuba nti enenkumbi ewakika ku kitooke naye n'agamba nti ye ng'omusajja asobola bw'abanga ali mu ssuubi erina awasa mu maaso awo asobola okuzimba ekitooke kino n'akiteekateeka so that mukyala we waalijjira alikisanga weekiri oba n'ebitooke ebirala ebikolebwako emikolo egy'ennono omusajja asobola okubisimba naye nzikira nga twasomesaako nti waliwo ebisimbibwa abasajja ebisimbibwa abakyala naye ddamu ojoge kubanga tuli mu revision bulina kutufuna abapya era na wano mu comments ndaba nti abamu bagamba nti kirasi yali tuli mu revision naye oyinza okulowooza nti tubadde tubisomangako so ono omwami abuuza nti omwami asobola ateekateeka atya olusuku lwe kuba twasomesa ku nsuku ez'abasajja n'ensuku z'abakyala oba abakazi so nkudiza akasinda byalo nga sinagenda nnyo mu bufu bw'ensonga eyo njagala okusooka okukuutira abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi gwasobodde okubaako w'okomboza ku nsimbi entonotono oba ensaamusaamu nsaba bannange mwenyigire mu kugula ettaka ate muliteekeko enkulaakulana etya tuddeyo tusimbe emmere y'abajjajjaffe yayitibwanga emmere olwaleero omuganda wange mukose nti ensi egenda kubeera mu katuubagiro ak'okunoonya kye tuyita ensigo nansangwa nabadde ndiko mu risaaki zange entonotono mu nsi yange ey'emyoyo mu bwaddoboozi naŋŋamba ti okimanyi mugenda kutuuka nga muyagayaga okunoonya kye bayita ensigo onfunye bulungi nti olwaleero onoonya ekitooke ekya Nakitembe nga si mugottegotte bw'oba toli musajja nnyo Nakitembe oyo akubula mu biro biri fe abaafuna ku mukisa okulaba ku baddu bakayanda yagendanga ewaabwe n'atwalanga endu olwaleero tutunule kati ebitooke bivaawa fe twabawaŋŋandu ne tubasibira n'ekiwagu kati ku ssaawa eno fe tukola ki fe abasaka okuva eri muganda wange mukosa okulya kacce tutumula okufuna ku Nandigoya okufuna ku Balugu okufuna ku Kisebe kati omala kukisimbira Kaggo wali ewa Ennakasero naye ng'oli ayina ettaka teririiko kintu ki kya muzinzi kale ndoola ensonga ekyo kyo kiyisizzaawo buyisa obutakyerabira ekitango omulungi Bosa mu Amerika onkutumiddeko gwe wanzijukizza ensonga eyo era ne tugikoonako ne tugyogerako mu buufu obwo ne muganda wange Luzinda Hassan Edalwea naawe nkutumiddeko era ensonga emu gye twali tukola ki twogerako kwe kugamba nti nakyo kankigatte wamu nkireete mu mbeera eyo kati okuddamu ensonga n'ekibuuzo ky'omwami oyo nti kituufu osobola okweteekateeka ate ensonga eyo eba nnungi nnyo era eba yankizo omuntu okuba nga yeeteeseteese mu bintu byonna eby'obufumbo kigenda okutuukako nga n'olusuku lwo lusayidde bulungi kugamba ne waaba nti olinawo ka 15 tekikugenda kusimbawo bitooke bikolo nga 4 oba 3 olekawo ka space mulimu ennima eri modernized tine nsobola okuyiwayo ka garden kange ak'ettaka nenkawulako bulungi nnyo nenga kati wano nja kuteekayo ebitooke byange bikolo nga 5 tinewe naaba ngenda kukola nsonga yange nsobola okumalira ensonga eyo kuki naye kati wano ennaku zino oba ofunyeyo ka 5 ku 10 oyagala okazimba okamaleyo sseeko nnyumba z'abapangisa zokka naye nga tolinawo kikolo ate bakugamba gwagenda okola omukono guno okole ku kitooke ate naagukolera wajjajja ate mulongo nga kigenda kunkaluubiriza oba ngende ngukolere mu kyalo naye nga singa ofunye akakisa n'ogulayo ka politiko ka 15 teekako ebyenjawulo osobola okukolerako kyokoledde ki kyoyagala ng'oyawukanya n'olibambi apangisa obuki obupangisa nti oba tomunenya nnyo naye gwalina obusobozi osobola okugamba nti akatundu kano kankasaleko nja kuteekamu nsimbemu enva zange endiirwa makutiya
nfunye bulungi wano nja kuteekawo ebikolo byange ebyebitooke tie mu mwezi ng'ogwo gumu oyinza okwewala okugenda okugula emmere mu katale n'olirako ddala sebenkota ate ng'okirabiridde bulungi n'okulirako n'ensonga zo bulungi nnyo nga tomenyese ndowooza ensonga yenjizzeemu bulungi kale tweyanze nnyo tweyanzeege tukyagenda mu maaso omutima gwaffe n'okusaasira kuli ne Matayo omulanzi oba Prophet Matayo tukimanyi nti oli mu nkomyo naye tukimanyi oli mulungi kirese kubanga obumu ku byozoyogera byatuukirira bwewalanga oba bwewalengera okufa kwa paapa bangi balabanga ebitasoboka balabanga ebiri ewala naye bwatyo paapa nga bwamulanga bwakutuse kubanga wagamba nti omuntu eyazaalibwa mu 1936 guno omwaka tagumalaako era munene nnyo mu nsi yonna era ebide birivuga kituufu twala tumanye nti obukatuliki butambulira ku bide tukimanyi paapa yali yazaalibwa mu 1936 tukimanyi bulungi nti abadde wansi yonna so wagamba nogamba nti tojja kumwogera ekitiibwa kye naye abantu bali mulaba nga bamulanze nti yafa yazaalibwa mu mwaka gwa 1936 ng'ate munene wansi yonna era nga ebide birivuga era ebide bwebityo yavuze Vatican nga bimubika so ndowooza bonna abakusiba nga bakuvunaana olw'okuba nti Katonda yakuwa ekitone yakuwa amaanyi agalengera naye nga tebakkiriza mazima nti gw'oli wanjawulo kufa abalala then bakotakota mu galumonde nali ndaba mu komenti ezimu nga bagamba lwaki bw'abanga alina amaanyi lwaki teyamanyi twagenda mukwata lwaki teyabulawo lwaki tavaayo n'adduka nenzijukira nti ne Kristo Yesu bwe yali akomera ku musalaba bane bamugamba alina amaanyi lwaki tafuuka lwaki takola magic so nti ebintu ebimufu ebitubiraba mu bw'omubiri so era mu bw'omwoyo so tuleke kukozesa amagezi gaffe ag'omubiri ku bintu eby'omwoyo naye abaaliwo ebiseera byali mu kkomera nga tanatwalibwa kigo balina obubonero balaba obwawaliriza SFC okumugyawo ng'obudde bukyali naye nga abaaliwo basobola okutestifyinga nti ono omuntu wanjawulo mukko naye kale nkiyisirizaawo olw'okuba nti omutima gwaffe abamu abazze bagoba ebyobadde guli wamu naawe naye nga tukimanyi ogenda kuvaayo eno ensonga ntono nnyo mu mbeera y'omwoyo just oyitamu mu mbeera yaffe ab'omubiri naye nga tukimanyi nti awo buntu butono nnyo ffe tukkiriza sawa yonna ogenda kuvaayo otambuze ensonga ezakutonderwa era otambuze ensonga ezakuyisibwa ku nsi kuno jjajja eri abuuza nti awoomerwa nnyo amagi naye ng'abuuza nti waliwo ekintu ekyennono ekyekuusa kuba nti gano amagi agettanira nnyo ag'empogola kituufu era kirungi nnyo nti eggi ery'empogola lirina kuliibwa musajja lirina kuliibwa muki musajja era ensonga lwaki eggi ery'omusajja yateekeddwa oddirya nti lisisimula oba ligugumula obutonde obw'enkwanso ez'omusajja naye ate bwe lituuka ku mukazi ate likola kyanjawulo ku kiri alikoze ku musajja mukimanyi bulungi nnyo omukazi yenna waabettu n'alya amagi ago azaala omwana nga talina nviiri era omwana oyo ebiseera ebisinga okuyinza okumuzaala ng'ayitamu musisi era mwattu ebiviirako nnyo abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi okubanga bafuka ku buliri kiba kyava ku ggi eryo nti kiriko ebbanja ery'omwoyo guli gwe twogerako ogw'amagobwe kuliko ebbanja ery'omwoyo guli ogwaki ogw'amagobwe ogwa ttimba wetugamba nti ttimba ono magulu mate tamiva olimusangawo nti ttimba yazaalibwa ku lusaalu nti oba oyina ebbanja ery'omulongo nabisaalu era omuntu oyo waba yegendereza alya nnyo amagi ebiseera ebisinga buli wali amagi ago afuna okumunguka mu mubiri okumunguka ntya mu mubiri atera okuyubukayubuka omubiri waba tayubukayubuka mu mubiri atera okukankana naddala mu nfambe z'enkendekende z'ebisambi era yemba njogedde obubonero butera okumutuukako atera okutuuyanirira
mu bitundu ebyebuziba buli wabagalidde afuluma akawoowo nga si kalungi mu mubiri n'ebuziba ayoya okulya ebintu ebyekuusa ng'ebbumba buli wali amajaago obwo bubonero bweba bumutuukako yalibadde abamugezi n'addayo n'atereeza ekitundu ekyo ng'asinziira ku mpagi y'obutonzi n'akizzayo ne bagumuggyako ogwo muze bw'aba mukazi tagwanidde kulya amagi eryo bbanja nga tumaliriza emboozi eno kubanga ebibuuzo bijja waliwo mbuuziza ekibuuzo nanzijukiza edda nga nkula batugambanga nti tolina kusuula padi z'endoobe endoobe atolina kuzisuula buli wamu ate ffe batutiisanga nnyo ogisuula kasasiro mbwembwe egenda gitwala oleme kuzaala oleme kuzaala so batugambanga nti tolina kuzisuula kati abuuziza n'agamba kati ffe abawangalira kibuga Kampala ebiseera ebisinga olina giteeka mu kasasiro kubanga toilets zaffe si pit latrines nti osobola okugenda n'ogisuula mu pit latrine ngagamba tulina kuzikola zitya ebiseera ebisinga lwakubanga tukulidde kati mu nsi ey'omugotteko naye gwakyayina akakisa ng'olina w'osobola okukola enkola ziika nziikedde mu butonzi bw'ettaka ŋŋamba gwe ayina obusobozi bw'olinawo akabanjako olinawo akatakako osobola okuziika n'osima ekintu ekyo wokikola ki wokifugika gw'atalina osobola okwokya ekintu ekyo mpola kandi eba ntono si nnene osobola okugyokya oba teweeyokyezza onfunye bulungi bw'oba ogenda okugyokya osobola okutonyezaako ettondo ly'omuzigo obutafuna bululumivu buli ettondo ly'omuki ly'omuzigo n'oba okasinzeko obusiizi bwoti emabbali lwakubanga ennaku zino tukozesa zino ezaffe enzungu onfunye bulungi tukozesa zino enzungu njogera ku nzungu kubanga abasinga osobola okukola nga bwe nkugambye n'ogyokya naye ate gwe maama wange asobola nga olina fulo nga si nnene nnyo nawe bannene osobola okuddayo mu nkola yaffe eri ate erimu healthia osobola okugulayo pamba kino nkibabuulira ogulayo pamba ali organic omulungi n'okwata obwero bwaffe obwa kotoni bulungi nnyo neweekuba omukandala bulungi nnyo era n'oggumira n'otafuna buzibu ki n'ogenda wano osigala ewaka kati waliwo mumbejja bannakyala nga si mupakasi oba mupatikanyi onfunye bulungi nga kikutuuseko ng'oli waka zino endoye muzikozesa ez'ensangi zino kino nkibabulira bannange mwabaliyo sitta katale ka ndoobe ezo naye bangi zibaviiriddeko okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana kiringa zipampa zino zetukozesa ku baana abato ziri synthetic zireese emibiri gyaffe okubanga gyadoptinga cancerous cells naye nga kiva ku gundi eyo kubanga ziri synthetic mubaamu elementi ereeta reaction n'omubiri gwe okubanga gufuna ekintu ekyo naye ate kapamba kano oba ozeeyo mu nkola yaffe eri lwakubanga tutambulidde nnyo n'omulembe gwe tuyita omulembe omugunjufu naye ng'omulembe omugunjufu guleesa ebizibu biki bingi nnyo waliwo endoobe ezo nga bazikola mu bintu ebiri organic era zibeerako nti organic lwakuba zibeera highly priced ziba zakabeeyimu naye ziweeziri nga bazikola mu bintu ebiri organic ezisinga bazikola mu plastics kyova olaba nti bw'oba omaze ennaku z'owulira nga zakwokya naye wabeerawo eziri organic ng'osobola zikozesa notafuna buzibu anti mulimu n'ezakabeeyi ng'omubiri gwo tegugenda kumakinga n'ekyo ekyakaki kino nkibagamba yensonga lwaki ŋŋambye bwemba singa nze raba nnyina ze mbagambe wakanya nkola bwoti era nekibakolera mubaamu n'omuntu nga neweba fulo nga nnene naye nga kisobola okumukolera kasita weekampa bulungi nnyo mu mbejja kwoba otudde bulungi nga weekampye bulungi nnyo n'oteekako akaabakiga oba akaabatooloko bulungi nnyo ne kanywera ne kaggumira otula bulungi n'otambula nga tewali buzibu nakumanya nti n'okumanya naye lwakubanga twagala nnyo ebintu ebya izego ab'omulembe guno jjajja wenyini lwaki mumbejja akyogedde bw'atyo
nti kwe kuba nti ayogeredde abo balina bano abalina obukampa obulinga olukoba kati bwayogerako nti bw'omugambako toni ono ajja kuba tasobola kumuwanirira anti kati kyekyo kyenkugambye amazina amakopperere kyekiri kyeŋŋambye nti amazina amaki temugaana tudde bannange waliwo kali ketuyita kannantale koyinza okwambala ng'oli mu biro ebyo onfunye bulungi buno obwensangi zino buno bwetuyitako obubikka ssubi osobola okubwenenya ennaku 2-3 teziba nyingi nnyo kano kamubikka ssubi n'okakola ki n'okajjayo n'oddayo kannantale kali akaabajjajjaffe ke baatandikirako oba ke baatambulirangamu kubanga tekiga nti ogenda kubeera mu kuwanikibwa kannaku 5-8 abagenze mu nnaku ennyingi ndooza nnaku 3 kubanga olunaku olusooka luba lwa muzinzi olunaku olwokubiri lekaba nga kadduukirira olunaku olwokusatu oyinza okubuukawo akasawo bakaki akadakiika nti ono pamba mwangu okwokya n'okudisposinga nti mwangu okwokya onfunye bulungi mwangu ate ajja kukuleetera side effect kubanga nga waguzeeyo kati kiroolo kyo kya mutwalo guma 2 ojja na ku saving ojja kugenda ogula ziri ezakanana ng'ogenda kukozesa ebintu nga 10 nga buli wogenda mu nsonga ezo oba olina okuspendingira ssente ki nyingi kale oyinza okukozesa eri priced nga bw'obagambye mu kusinziira mu mbeera ki eyo naye ngati tutunulira oli ali emayuge tutunulira omwana ali eri ekasitayime onfunye bulungi ali eri ekasitayime gwe tutunuulira kubanga katuyinza fere tutunula nnyo bano abali mu kibuga naye emiwendo gy'abali mu kibuga ate mitono nnyo mwattu mitono ki mitono nnyo twagala tusengeke ekintu ekiyamba ow'ekibuga n'omu nsi eya bulijjo nga ye tayina tadooba ng'ali atyo onfunye bulungi kale okugyokya kyalibadde kintu kiki kirungi nnyo n'okusingako okugisuula kyova ne mu masomero bateekangayo zi incinerators baziteekangangayo ne bazookera ddala okakasa nti ekoze eki esirize efuuse evvu tikituyambako kituufu nnyo kye babagamba ng'edda mu byalo nti embwa weekitwala tebiba birungi nagisa mu masaŋŋanzira kyonva mulaba abaana ab'obuwala mulumwa nnyo endira nga muli mu nsonga kyova olaba abaana ab'obuwala ensangi zino kitambula nno kitwayiseemu eco revolution nti kitambula bw'oba mu mbejja wazaala omwana ow'obuwala nga wali wabiragajjalira n'ensonga ziruma omwana bangi bibaviiriddeko nga mugenze mu ssanya okubulwa ebisa ku nsonga eyo oze omanyi buli lw'oyogera ondeetera okujjukira nze nakulira mu byalo ebintu ebimu ŋŋambira banga simanyi nnyo significance yaakyo endooba esookera ddala erina mugaso ki kubanga ffe baatugaana ng'ogisula nga agamba joozi ogitereke ng'omwana yakatandikira ddala ettonde erisooka nti nabagamba ekigo omusomo twagusomesaako ko nga tusomesa ku bwattonda ne mbagamba nti tondo lyeritonda nga tusomesa ku bwakatonda ne mbagamba nti ffena tuli batonda tituva mu ki ettonda eryo erisooka n'endooba eyo esooka senga gyakujja kukolera kwe baagereranga omwana ebiro biri ebyamasiga 3 kwe baagereranga omwana ebiro ebyamasiga ameka 3 era jjajjawo yafubanga nnyo okugamba olwaliddewa n'addayo n'akola ensonga eyo ku kitooke ekisajja ekitooke ekisajja lwaki osobole okuba ng'olabibwa era n'endege eyakusibibwanga ku kugulu n'ejjinja eryagigendamu nadde saagala kusoosotola nnyo okgenda nnyo ebiwangibwa mu ndege akakayinja akateekebwa mu ndege eyo kalondebwangaawo onfunye bulungi naye ennaku zino weekanga abaana ab'obuwala n'akugamba nti bwe ŋŋende wa musoke mpulira ng'ekyenda kyenyoola mpulira nga neebuziba nfa abo basooka nakweteekayo biweka okukakkanya obulumi abamu basooka kumira ku mpeka okukakkanya obuki obulumi naye nga
kyaviira ddala mu bubereberye mu mugerengejjo mwe watambulira. Endoba eyo yinza okusanga embwa yagitwala n'egisuula mu kiswa. Enkwege ne zikizimba. Olwaleero bannange Mumbejja mbabuulira mufuna endwadde ne bagaa nti ziri biological ebizimba bya Nabaana. Naye nga biva ku bintu ebyo mulagajjalira. Kyova le tuddayo ne tusomesa ne tugaa tuzzeewo obuwangiro. Abakazi mugenda kuba temukyabaagibwa. Nga temukyabaagibwa, nga temukyafuna ndwadde za lukonvuba naddala mu mbeera ey'obukyala. Nti osanga ng'abakazi bangi agenda mu ssanya ebisa ne bibula. N'abaana ne zeggala, abaana ne bayitako, n'ozaala omwana nga tatuukiridde oba nga tatuuse ne bamuincubatinga. Nti biva wano we tulagajjalira. Ffe ne tugamba nti bya sitaani ebyo. Bya sitaani. Tituli mu mulembe omugunju. Byadiba ebyo. Nze nabagamba biba byali byadda wabeewo ambulira ng'emmere yagiyisa nkoto. Ebyo biba byadda. Tutambulira mu mulembe ogw'okwemyusa. Wabeewo amyulisa ebuziba amyuseeyo. Tibyali byadda wabaawo addugaza olulimi. Biba byali byadda ambulire ddi abakazi bwe batanako abaana. Biba byali byadda lwaki amasiga gakyali 3. We biba byali byadda kale bidirizibwe keera enkya ofumbirwe kitaawo n'omwana awase nnyina. Biba byali byadda awo nja kukkiriza nti ensi yakola ki? Yakyuka. Naye ffe twesiriwaza ne tutambulira mu kusiriwazibwa. Kyekiri Mumbejja oli n'abuukira ennono etaliiye. Ne mbagamba twawule eddiini n'ennono. Twawule obuwangwa n'obulogo. Bw'oyogera ku buwangwa mwatuli eyo bya bulogo. Bw'oyogera ku nnono nga nze nzikiriza mu buwangwa na nnono. Kati mwe mujjudde obuki? Obulogo. Naye nga ate ne weerabira nti n'eddiini buwangwa na nnono byoyo yabukola ki? Naye ng'agamba nti bya sitaani oba bya ddogo. Ye Sserunkuuma, Sseruwagi, Mukose ng'amanya gayina gabajjajjaabe tamanya jjajjaawe yasooka okuba n'erinnya eryo. Yajja atya okuba ng'afuna erinnya eryo? Kale n'olwekyo n'olw'ensonga eyo ne mbasaba nga ndi muwombeefu gye muli. Tuleke kubuusa nsonga eno era yaleese omulamwa guno olwaleero mwebaza nnyo. Eyayiiza yebale kunoonyereza. Oba Mumbejja yeggwe weebale nnyo maama oba mukulu wange Mukose yeggwe weebale ge tojjanga okwo. Ti kino kivuddeko ensobi nnyingi okuba nga tudaaga mu bulamu bwaffe. Mumbejja n'ogamba nti si weebwa. Naye ng'omuweebwa gw'alina kukolebwa ku ndooba eyo embereberi. Nti nsuubizibwa sifuna. Buli anjagalako y'agenda. Nze ndiko kibi ki? Onfunye bulungi. Nti nakula bulungi nnyo Mukama yampunda. Naye nfa mudibo. Naye waliwo kiri ky'otunuulira n'okiyitako kyonna kiri awo kyetambulira oba ngenda sigenda bwentyo. Naye musajja owa Range Rover n'agiyimiriza. Ne kiva mu luggya nga kigenze embaga. Naye mmwe nga musomye ebitabo nga mutunulako oli kwakomya amaaso. Naye ng'akugamba apaana nga ggwe ebbeeyi yo ekoma mu loogi na woteeri nga mukasisirako omuntu naye kakabe kazigo ka $5,000 ng'olita kutwala ngayo kuteekayo tyono ye mukyala gundi. Naye nga bagamba oyo Sireyani Sire Queen. Kyekiri kye wagambye nti bano babufumbo bwalema ajja kwogerera nnyo obufumbo obubi abulaga ekifaananyi abusiiga ekifaananyi nti siki si bulungi. Naye nga ate ye ensonga ze zamulemesa obufumbo zaali ensobi ze teyaziwa buki budde. Okufumba si kwota. Naffe tuli basajja bafumbo tulina ebitusoomooza n'abaagala n'abaffe wetula nti tuliko emmandwa nti zoogera zirina obuyinza zisobola okukola kye zikola. Naye jjajjawo ssebo tajja kusalirawo mu bufumbo nti kati kino kye njagala kikolebwe. Kubanga naye alimu ke bayita ak'obuntu akolekeramu omwaganya. Nti olwaleero omulangira Bamweyana Mukongojja mukutusi wa ddiiro mulungi. Naye nange muzzukulu emanyi okuddawo ne zimbulako. Ne zimbula. Nenga leero ziganye zimbuze. Naye asobola okujja n'akugamba
era ekkubo ki fu liganye. Awo ne nkugamba nti tuleme kutambulira mu ssuubi liri ery'obuyinza nti buli kimu kisobola kukolebwa nga ffe twakisoma mu bitabo. Okwongerako ku nsonga enyi n'ensonga gye nzijukidde, waliwo omulabi waffe omu eyajja ng'aleetanga challenge. Ssebo wange njagala okutegeeza nti ffe wano ku Alternative tetumma platform. Woba olina ekintu kyonna ky'olya ng'oyagala okujja okusomesa ensi, tukusaba ojje otuule otunule mu kamera owa abantu endowooza yo. We tuba twetaaga okugyongerako tujja kugikola ki? Naye tetujja wano kukuba nga tukubagana mpawa. Nekye njagala okukulongoosaamu, ekkobaane teritandika na Nnambi na Kintu na Walumbe. Oba gwe bye wakwata bye wasoma, ekkobaane teritandika na Nnambi na Kintu na Walumbe. Ekkobaane ly'obufumbo. Kubanga si bwe butonzi bwa Tonda bwatandikirako. Kintu goyogerako ne Nnambi goyogerako muwa amagera. Era nga manyi bulungi nnyo nga wamaki? Amagera. Bayibuli gyoyogerako ne Kurhani gyotambulirako tennasukka na myaka 600. Omwoyo gw'enkongojja gwabyeya 4. Omwoyo gw'enkongojja gwabyeya 999. Munkiwa gulabye ensi eno mu bufu bwayo, amajja n'amakula gaayo n'obuwangiro bwayo gusobola okukutondoza ne kukuwa ensonga. Bye tujja n'okutemba tetusoma bisome maama wange oba kitange. Tuyina we tubijja eweekusifu nga tebyawandiikibwa. Naye era nsaba sinze mumanya asembayo ate sinze mugezaakira. Nkusaba n'obuwombeefu oba olina ensonga gy'oyagala okuyisaawo jangu tugikuwe. Oba olina ky'otategeddenga ng'oyagala okukifuna mu kumanya tojjanga nchalenjinga kubanga ote tujja kuzikwasaganya tujja kwawukana nga mafuta tetuzo kulaganya asinga. Ne tunyumirwa kyova nabagamba nze ntula n'empuliriza omusiraamu n'entula n'empuliriza omukatuliki n'entulira n'empuliriza omulubaale. Ensonga gy'abamulungudde wembanji yinako akeekuusirizo mu butuufu bwayo mukubira omuzira. Weba yeetaaga okulongoosa era ngikola ki? Njirongoosa. Kale ekkobaane ly'obufumbo n'okutambuzibwa kw'empewo tekutandikira ku Nnambi na Kintu na Walumbe. Ogwo gwali mwaliriro gwa kusatu ogwatuula mu buzaale. Ne tulinayo emyaliriro 3 era egyasooka mu butonzi. Ne tubayo n'emyaliriro 9 egyatuula mu buwunde. Ate mu buzaale tubayo n'emyaliriro 3 egyasooka mu butonzi bw'obuzaale. Ne tubayo n'emyenda omwenda egyamuwanga egyakufuula omwana w'ekibi gwe kyoyita ekibi. Bayibuli kyeyogerako naye ffe gwe tuyita Nakalaama oba Nakaliika. Gwe mwaliriro kati gwe gwotegererako ensengeka y'obuki? Y'obufumbo. Naye ng'emyaliriro egyo embanji kuzizzaayo ojja kwewuunya ti emyaliriro gyatandikira ku Bulangira obwakiwanuka Musoke naani ne Mukasa. Be twayita Kato Waswa ne Kizza. Ate abatambulira mu buufu buli obw'Ababirye obwa Nakato n'obwa Bbaale obwa Kigongo. Buli bwe njogerako obutonzi obwasengeka entya ezaakola 6 obwasengeka entya ezaafuuka 7 mu bwa Ssewamala. Ate obwasengeka ensonga obwakola 9 mu bwa Wamala. Ne tudde ne tugamba nti tuli baana ba Kintu, Kantu, Muntu. Kintuntu ekiva ebusogga ne kikola obunyolo. Ensonga eyo twajogerako nga tusomesa obunyolo n'obusogga. Endyo zasooka kuba 3 ne tuva mu ndyo ezo 3 ne tukola ebika. Ebika bijja naani sina Kintu naye yabikumaakuma okukola omuganda. Naye tujjukira waliwo binnansangwa nga tukyali mu muwawa ebyatondebwa mu bwattonda byali 12 era bw'odda mu bike bye 12
byebika ebyali byeddirwa nga bisoosotoza njala oba nga biwandaaza njala. Buli kyomanyi nti kyali kiriisa njala kyali kyeddirwa nga n'enkima mwotadde. Lwaki emmamba twagiteekako? Ti emmamba eyina bwetambulira bwe nabaleetera ne mbalaga nti lwaki yajja neefuuka ekika. Emmamba enkejje biina lwaki byajja okufuuka ekika. Ti emmamba yeyatambuza ekitundu kya Nakalaama era ne guba omuziro ogwasookera ddala okuva ewa Mukasa. Mamba nsonzi ne tujja nga twawula metugamba guno Muguya, eno Namakaka, ne tugamba eno Nkerekere, naye nga zonna zaali ki? Kale njogedde ne nandaga nnyo olw'ensonga gye wabuuza gye saayagala ddoboozi lyo lizannyibwe ku mutimbagano, ne tukikkanyako ne muganda wange nagawuliriza amaloboozi era ne ngamba nja kujja nkuwabule size kukaayana. Naye nzize kuwabula kubanga olwali ensonga gye twogeddeko ebadde yeekuusa ku kkobaana eryo ery'obuki ery'obutonzi eritutuuza mu bufumbo. Pozi nga waliyo ekibuuzo ekirala maama wange. Ensonga eyo nze njagala tugiwunzikira awo, tugiwadde nnyo obudde. Yenna aba tategedde oba ng'olina ky'obuuza ekibuuzo ojja kiyisaawo mu inbox, naye kampite eyitemuko ebibuuzo bye nafunye era nja kubeetondera kubanga sigenda kubuuza bingi nnyo, akadde kantwala. Wala yambuuziza Muzeeyi Ssebutinde abakubiriza nnyo okuma ebyoto, naye bo abali ebweru wa Uganda bakola batya? Okukuma ebyoto maama wange si nsonga ya namakakira nti teeka tulina okuma ekyoto. Ekyoto mwattu njagala nkubuulire ekyoto n'amavivi kyoto. N'amavivi ki? Kyoto n'omusubba wa kyoto lwa nsonga kiwangiddwa mu buwangiro buli obw'ekitangaala obw'eddoboozi obw'ekitangaala n'omuki oli asobola kyovula ogenda mu yeekalo n'osanga nga batadde emisubbaawa nga bagikuma. Gwali e Bulaaya waliwo bootamisange naddala mu abali mu Bawarabu waliwo bootamisange bwe bakozesa Abawarabu. Kasita ng'okakolerako nsonga ya kusinzirizaako mutonzi wo mu butonzi bwo mu buwangiro bwo tekabaako nsobi. Mufunye bulungi. Ate kati gwali wano ku lukalu lw'omuddugavu oba oyina emmindiyo ekyo nakyo kiba kyoto. Mufunye bulungi. Buli wendi nkikuma. Gwasobodde okufuna olubiri bw'otuula nawe osobola okukola ki? Okukumirawo ekyoto kyo. Ne kubaako enkwe ez'enjawulo. Onfunye bulungi. Kale gwatasobodde kugamba nti okuma mu subbaawa osobola okufukamiranga ku kitanda kyo n'osindika essaala ye ery'omutonzi wonna wonna w'olina okwegayirira n'akukola ki? N'akutegeera kubanga nagwo omwoyo guba gukulaba nti oli ku bwebange oba oli ku bulinde oba oli ku buddu. Titolina we weetaayiza. Y'ensonga lwaki bazzukulu bange ne mikwano gyange, mukwano gwange omulungi Nandawula njagala nnyo okwebaza kubanga oyina engeri gy'ozza okumakumamu banno gy'osinziira, oyina engeri gy'ozza okumakumamu banno ng'obawa amasomo ag'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo era otera nnyo okuneebuuzaako. Tottanga mutima gwa Sseruganda ogwo weeyongereyo mu maaso n'ensonga eyo gy'okola ogikolera ddala bulungi. Nti tera okubagamba nti topapa kwagala kukola nsonga ya jjajja. Naye ddamu ofukamire omutegeezo omugambe jjajja ndi kuno bwenti ne bwenti. Ekintu gundi ne gundi ky'onsabye okukola kankiwe ebbanga kandi kiriwa oba nkisigidde kikolebwe mu magera bwe gati ne bwe gati. Naye temugifuula nga nsonga ya kudduka kukoowolebwa kwammwe kubanga lweyambuza nange lwakisobola kwejjako mpewo zino zinsaba ebijjulo zinsaba kino ne mugamba kikola bwoti ne bwoti jjajja ajja kukola ki? Ajja kakkana. Era bwe yakikola jjajja n'akola ki? N'akakkana. Kale ye ensonga lwaki mbagambye ekyoto n'okufukamira n'oba tolinaawo kitangaala kisobola okukola. N'amazzi ago maama wange ge mulaba ago osobola okugafukamirako n'osabirako essaala n'ogenda n'ogayiwa ebweru. Ekyo nakyo kyoto. Gwabadde takimanyi. Genjije ku taapu.
gojje ku taapu golembese gojje mu luzzi mazzi nababulira ebitone ze tuyita elements of nature eyo nabagamba ebitone nembagamba omuzira nembagamba amazzi nembagamba ettaka omuliro nabibanyonyola era nembibasomesa amasomero gaffe agayita oli wanaasobola ajja kugenda ddemu anoonyeeko ku nsonga ezo zetwayogerako kale aba asobola okugakolirako ensonga ezo yensonga lwaki mumbejja nsobola okukwata omuceere ng'ogwo nengukolerako ensonga ate nembako wengusigira negukwererera ebirungi amazzi ago nengakolerako ensonga nengateeka mu kifo kyenyina okugateekamu negakolera ekiki empomereza eyo nengikolerako ensonga ate negakola ekiki kubanga ebyoto bitambulira mu bwamwoyo kyova olaba omulokole yakugamba fire mu nzikiriza ye eya fire naye nga kituufu omumwa guno guyina ekitala ekitalabika kubanga nange emyoyo emibi njegaana ate nga gyegiri ekyenjawulo kyenyina nti nze sigoba mizimu jjajjange talina kyeyankola newaba yasobya nange ntambulidde mukola ki musobya tewali mulya mmere atuukiridde yensonga lwaki mbagamba nnyo tetunoonya batuukirivu mu nnono tunoonya abo abasobezza mu nnono tusobole okutereeza yensonga lwaki mbakowoola nembagamba tuddeeka tutereeze ebyasoba tweyanza nnyo tweyanzeege papa nkutumiddeko awo omulangira w'abasaamya webale kubanga ensonga ozitambuza bulungi mukulu kiwanuka busuulwa South Sudan ongamba obeerako nnyo mukulu ndawula katerega webale kubanga ensonga ozigobera mukwano gwange nandawula webale kubanga nga mulongo bwakugambye okukumaakuma gwasobodde okukumaakuma mama wange yemulugunya nnyo mubwotulo okusaawa omwenda bamuyita zuukukazuuka ti ate munnange mpuli otulo naye ogezezaako okuba nti ekyo ekibinja kyonna okikumaakuma mukulu matovu twaha ne mukwano gwange kalyango Musa muteesaasira mwebale kubanga kwoli nga mugoberera ensonga eno kabonge Japan nkutumiddeko webale kubanga naawe ogoberera bulungi nnyo nyini ddala mama wange Victoria awe Canada mama wange Betty Grace muli bangi naye nga ensonga eno y'obuwangwa nenono kyembebazaako nti ate mmwe muli musiza abazungu naye mwagezaako nnyo kubanga musembeza abaana bano nemutaputa buli kyetusomesa mugeza okukitemaatema niwakubaliramu tebabulya Luganda olwokuba nti abamu basinga kuba mu bazungu naye mubanyonyola kyetuba tugezaako kubasomesa nti ekyo kyokka kyokka kituyambako nti atulisa omwana teyerabira nnyo buwange niwankubadde abatamanyi lulimi naye abaako ekyobujjajja nti oba oli awo ali baafunye omukisa ogukomawo abaako watandikira tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala mulangira nina ensonga gye manja kugula naye olwakadde ensonga y'abayinda eryambuuza nti abayinda bano bebaki era kyeki naye simanyi tunda kikanga mukaaga simanyi osobola akatuna ennyo oba otunakuba otandikira awo simanyi abayinda kika kyabasese omwali ekkobaana eryab'eŋŋonge omwali ekkobaana eryab'enkima nga mwalimu abasese abaagenda ebunyolo mwalimu abasese abaasigala ebusoga gye tuyita ensisi kubanga yonna yasooka kuyitibwa nsisi onfunye bulungi kati ne kujjako be twayita abaakaama abava mu jjajja Sserubira oba Sserubiri abakola ekkobe ekkobe eryavaamu ekkobaane tisirya kaama muki mukibira sijja nkwale muki mukibira tiba n'abayinda batambulira mu kika ekyab'enkima kyovula babayita abayinda naye ng'ate baviira ddala eri bwe tuddayo ne tunoonya ddala nga tusinzidde ku bwakirulu ojja kwekanga nga balimu obwenkejje n'obwab'eŋŋonge era bw'oddayo ddala n'otuula mu bufu bwa jjajjaffe Nakyejwe asobola okukulaga obufu bwe bwakola ki bwe bujjira obwab'eŋŋonge
era n'obukulu bwabwe mu nsonga z'ennono n'obuwangwa obwatambuza lubaalo okumujja essese paka ku lukalu. Kale ensonga y'abayinde eyo mpanvu nnyo, sisobola kugamba nti ngiyingire eno ngiyingire eri, naye ng'abayinda bagwa mu ŋŋonge, abayinda bagwa mu kkobe, abayinda bagwa mu kika ky'ab'enkima, oba Nakabugo oba Ssewagaba, bonna bakola ki? Ate waliwo n'ekika ekirala ekyayingiramu awo olw'ensonga ezajja ez'obulongo n'obutakwatagana, kyekika ky'Abengeye. Era ne kuva ne ŋŋamba nti emunyungu ezaala Engeye. Mwabamanyi oluyimba olwo nga lutambula n'ebisokko byalwo, mujja kgenda mu binoonyerezeeko ng'oyagala obugagga, ng'oyagala okufa obwavu, noonya nantulututtu. Sijja kgendayo nnyo, naye ng'abayinda batambulira awo. Weewaawo ndowooza akadde katokotte ngenda saba kamange obasa kozola ntosiibula sisiibula kale baweeyo obugambo obusemba kale mu bumpimpi abasabire entanda tuwunzika show yaffe ebadde nnyuvu nnyo era leero enkutta omugamba ndi wa ssanyu nnyo era njagala okwebaza muganda wange Muwonge Beka awo e Japan, nkwebaza olw'ensonga ez'enjawulo, naye mukwano gwange omulungi nfiira bulago wadde tokyambuuzaako ensangi zino nga wankyawa. Mukwano gwange omulungi Nabunya Sofia nkutumiddeko awo, era nkwebaza byonna byokola ebyenjawulo. Baŋŋambye wantumiddeko naye nange nkutumiddeko okutwaliza awamu. Njagala okwebaza ab'ekitongole eky'Alternative Digital, nga nja kusinziirira neebaze mukama waffe ffenna atutwala ow'ekitongole kino yeebale kubanga atuwadde platform okuba nga tusobola okuyisaawo ensonga zino. Ne neeyongera okkuba omulanga mwenna abali eyo, muganda wange Mukose kibanyi kinaatera okugwa n'amenvu, mudduukirire omulanga gwe nga bwazze agukuba. Eyo yenna atodde tukwebaza, naye tetwetaaga nsimbi zokka, tetwetaaga byakwambala byokka, naye kyonna ky'osobola okukola nga kiyamba omuntu oyo nga kiyinza okumudduukira. Naawe alina empeke za multivitamini, simanyi zinki supplements nga zisobola okuyamba abantu ng'abo, naawe osobola okubireeta, tebigaana kubaweebwa. Kale olw'ensonga eyo mbakuutira nga mbasaba tubeeremu omutima ogw'okwagala eggwanga lyaffe, tewali agenda kulitwagalira. Obulungi mwana mugimu buva ku ngozi, nga naawe omulabiridde butya bulungi. Tikwata oweeyo nga wasikira kisikire, saga tubeere mu mbeera eyo ey'ensi eyo. Njagala ekiruma Mukose kikulumenga, ekiruma Omumbejja Farid naye kikolenga ki? Ate temukoowanga kutudduukirira, mujjaga nti asajja nga baasukka obusabirizi. Nedda sigambye tukuba omulanga nti tuweebwa, naye akabakazi akatono tukatemaatema ate tukateeka mu nsonga ez'enjawulo okuba nga tudduukirira bannaffe abo abeetaaze. Olw'ensonga eyo nja kuwunzikira wano, temujjanga okwo agulumizibwe ng'atenderezebwa oyo Kyetonde Namugereka Guluddene Kabamba ggulu eyabanga ensi eno nga tagitaddeeko mpagi, abampeere ekyannamira ekirungi era abakoleze ebirungi eby'emirembe ebijjudde essanyu okufuna n'okuweebwa emirembe mu nsi ye gibabukale. Kale ndi musangaavu, mwekaza mwebale ino mwenamwena gye tusandikiire. Era ndowooza basoga banange ab'Empungwe, Kasutaime, Gairama, Buyere, mu igoloza ly'Empungwe mu disitulikiti y'e Mayoge. Ndowooza ensonga eno mugifunye bukalamu era ndowooza byemumanye mubimanye ebideemye aye nga tudda kumooko ndi musiimu. Kale mwebale nnyo, mwebale mwenna muli bangi, munansonyiwa abamu sibakoonako mutuba tunyanya nogamba ntumiraako muba bangi, naye olumu mbeerabira, naye nga mbeebaza nnyo mwenna abasipenga data wammwe, kuba nkimanyi mubeera bize buno obudde bwakacokano bwakacwano, omuntu abanoonya kiguya magala ddiba, naye n'ofiisaawo zino essaawa ebbiri n'ozituwa. Tukwebaza nnyo nyini ddala, tetuna kyesobola kukuddiza okujjako okwebaza nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Tuli babbira kakajja ebbira, tugeza okuleeta emisomo gino okubasomesa, naye naawe n'obanga nakyagala okuyiga okituweereza obudde nga bukyali Monday, Tuesday, at least bukulwawo ennyo weneezidde, kituyambako naffe okuteekateeka ensonga zo n'amaloboozi g'olina
bwobanga olina kyoyagala okubuuza kiba kirungi noweza amaloboozi tugasharingako ne bannaffe abalala mu kibuuzo nga kiri mu baloboozi so okubanga tuyigira wamu naye naffe otuwaayo obudde bwekibanga kitagisa okuteekateeka okunoonya vidiyo biki noba ensonga ez'enjawulo ne tubikuŋŋaanya ne tukuleetera ekintu nga oba oliawo kituukanye bulungi nnyo nyini ddala ku nsonga eyo ey'okunziruukirira ku mulango gwe tuliko ogw'okuyambako abaana bano abakenula endusu abakankana abo abamu bwe mulaba nga batalina mugaso abamu nga abazadde abasajja babeegaana osobola okunoonyako ne bwebanga nsonga ya buwangwa nanono maloboozi kibuuzo okwebuuzaako onkubirako oba ku whatsapp ku 070 800 212 0701 800 212 so mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala munzikirize akamansikira nkaddize omumbejja bikobere atujje wano atusibide n'entanda ya wiiki eno yabadde basaba ebimu ku mikolo egy'obuwangwa oba egy'ennono egitambulira kuzika kwa paapa ndowooza friday ejja ndowooza tujja kubaako engeri gye tuzikwatakwatamuko kubanga olwali twali tulina okulaba nti ensonga nayo ebadde ejja nnyo naye nitwagala tuddemu okuteekateeka obufumbo kubanga y'empagi ey'amaka y'empagi y'ekika y'empagi ya famire amaka obufumbo ekisenge bwe kifa eddiro liba lifudde olujja lufudde n'ekkubo lifudde so tugezaako nnyo okuba nti tuva mu kisenga tuli basanyufu olw'amaka gatebenkere naye nga tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mumbejja bikobere Farida akamansikira kakuwadde mbebaza nnyo abatandise naffe ku ssaawa 2 ate paka netunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero mwebale kulaba mwebale commentinga era mubadde balabi balungi nnyo mwebale kubuuza bibuuzo era nja basaba temujjango okwo olunaku lw'enkya essaawa zigenda kubeera 12 tujja kubeera tugguse ne snaptok ate ku Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro tubeerawo ne political dice mbasaba nnyo nezo show tuzinyumirwe bulungi nnyo kubanga nazo mulimu ebyokuyiga bingi sijja kusuuka wano kubaagaliza olunaku olulungi kosa ne weekend etunyumire ffenna. The Alternative Digital. Real issues, real talk.